وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo majivuga wakitibwa Allah. Allah kyatusiza mu kaseera kano nga tukyali balamu. Tumusaba wakitibwa Allah asookusaasimenga n'ebyo kw'ekitumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olwaliro mukkirize nga tugenda mu maaso n'ensobi ezikolebwa abasaaze okuviira ddala mu kufuna wudu, jangu mu kwaziina, genda mu qime swala, genda mu kuyingira mu swala butereevu. Olwaliro mukkirize tukoone kuzimu ku nsobi oba ebimu ku bizuule ebikolebwa fi dakhili almasjid nga tuyingidde munda muki mu muzikiti. Ekisookera ddala ezimu ku nsobi nga ate abantu bakitwala nti kitono, dukhulu almasjid birrijiri alyusra, okuyingira omuzikiti ng'osoosa okugulu okwaki kwa kkono. Waliwo abamu nga yatasahaluna fi hadha al-amr, nga bagayala mu kubeera nti bakulembeza okugulu okwa ddyo nga bayingira. Eyo sunna y'ekirumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, okubeera nti tuyingira ne tusoosa okugulu okwaki okwa ddyo, then batufunye tusoosa ki ne tubeera nga tukulembeza kono. Bwekyo kirina okubeera ab'ebitiibwa nga bwe yatuyigiriza sallallahu alayhi wasallam. Ekyo nno kiriko n'obujulizi obukiyimirizaawo, era mwana wattu kirina n'omulyango mulamba mu bitabo bya bannahadith ebimu ojja kusangamu nga mulimu baabu attayamunu, omuntu okubeera nga akulembeza sayidi eyaki eya ddyo. Ensonga ey'okubiri kwekyo taruku dhikr alwaridu inda dukhuli almasjid wal khuruj minhu, okuleka n'okugayalira ebigambo ebyogerwa nga tuyingira omuzikiti n'ebyogerwa nga tukola ki nga tugufuluma. Hadithi eri mu Muslim, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga atugamba nti idha dakhala ahadukum almasjid, bw'abanga ayingiramu omuki omuzikiti, falyaqul, agambe Allahumma ftah li abwaba rahmatika, ay Allah nzigulirawo emiryango gy'okusaasirako. Ate wa idha kharaja falyaqul, bw'abanga afuluma agambe Allahumma ftah, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allah omusaba fadl, tufuluma wano tugenda kunoonya riziki n'ensonga ez'enjawulo. Kati oba osaba Allahu azza wa jalla abeere nga akuwa mu riziki ze oba mu bigabwa bye. Idhan ebigambo ebyo tetubigayalira, tubeere nga tubyekwatako bimpi nnyo buli ffenna. Ensonga endala aljulus qabla adai rak'atay dukhul almasjid, omuntu okuyingira omuzikiti n'atuula buki, n'atuula butuuzi. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lumu yali ali mu masjidi, hadithi eri mu Muslim nga ya Abi Qatada. Abi Qatada agamba nti dakhaltu almasjida, nayingira omuki, nayingira omuzikiti, wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jalisun, nga n'omubaka atudde. Ali mba sahaba, alina abantu balina batudde. Sahaba ono agamba nti fajalastu, nange nabasanga batudde, nange nenkola ki, nentuula. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka kyava amugamba nti ma mana'aka an taruka'a rak'atayn qabla an tajlisa, ki ekikuganya okukutama n'oleetayo era akammeka, era akabbiri. Qala faqultu, sahaba agamba neŋŋamba ya rasulallah ra'aytuka jalisan wannasa julus, nkulabye ng'otudde n'abantu nga bakoze eki, neŋŋamba ndoze kiriwo kyakutula, nange nensalawo nkole ki, ntuule. Omubaka kyava amugamba nti fa idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yaruka'a rak'atayn, omu wayingira muzikiti tatuula okujja nga akutamye n'asalayira akammeka. Biro riwaya egamba nti idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalliya
rak'atayn okusanga sadde raka meka raka 2 zibayita tahiyatu almasjid ezono teziriko gamba olinzo kwanga oyingidde omuzikiti mukaseera akatakirizibwa kusaaliramu tahiyatu almasjid yo teri mu swala ezikola ki eziganibwa ekyokulabirako ng'enjuba eri wakati w'eggu tetukirizibwa kukola ki kusaala naye olisinga aba ayingidde mu muzikiti tekimugaana kubeera nga asaalayo raka meka raka 2 nam huduru rajul ila almasjidi wakad akala thuman au basala nsobye tero okukolebwa abantu okuyingira mu muzikiti nga zaalidde obutungulu n'ebiri mu koweri byefaananyiriza obuki obutungulu omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Jabir ibn Abdillah yagamba nti man akala thuman au basala falyatazilna au liyatazil masjidina oyo yenna omuntu yenna bw'alyanga obutungulu oba n'ebiri mu koweri obutungulu tuli fenna tagezangako oba twesambe oba yesamba omuzikiti tuli fenna so waliwo ne hadithi endala omubaka wetulagira sallallahu alaihi wasallam nti malaika za Allah zinakuwazibwa yataadha mimma yataadha minhu al-insan fi maana al-hadith gwe kikuyisa obubi ne malaika za Allah zikiyisa buki bubi oli wajjanga yalidde obutungulu aye n'akuliraana eno bwasoma Qur'an wakola ki tugamba nti si kyabuvunaanyizibwa hatta olane kwa kusoma Qur'an nga tazze mu muzikiti naye nga alina walinganga kusoma Qur'an muzimu kumpisa okusenya kikulu nnyo lufenna katugamba ate obanga oli ne banno omuntu yali badde yeegendereza nnyo obutungulu ddagala buli omu akimanyi obubisi si bwe kiri naye tugamba oba ogenda kujja mu muzikiti obutanakuwaza banno tugamba nti mala kwetereeza biba biganye ati saalirewo dani okujja nti njagala mpeera za jjama naye ng'ogenda kumaliriza nga kumpi onoonye swala z'abantu nga 10 kwa kitegeeza omuddu gw'oliraanye agenda kubeera ku bunkenke paka eswala lwekola ki lwegenda okuggwa ithan tugamba bano banywa sigala nabo babeeramu abo seera bisingira abasigala akyabakola ki akyabawunyako akulira n'ogamba ki kino lwifenna nekiyingamu n'abantu abalina emimira gye bakola lwifenna oli azze awunya bi oyiro akola ki nebifaanana bwe bityo tugana nabyo gwe oyinza okuba wabimanyiira waliwo gwe bigenda okunakuwaza waliwo abantu abamu ate nga balina n'emmeeme nnafu ng'okulira ebintu ebifaanana bwe bityo ayinza okwagala okuzza balance ithan tugamba bwe tubanga tukuŋŋaanya abantu abangi tulina ebintu tulina okwewala kasa biyingiramu okunakuwaza bannaffe omuzikiti gulina okubeera nga gwakomodatinga nga guleeta buli muntu twewala nnyo okuteekawo embeera eyinza okunakuwaza baki eyinza okunakuwaza bannaffe kiyingiramu ne mu mbeera y'entula yennyini nnyini osanze munna atudde lufenna n'otula mu ntula nga si yavunaanyizibwa abamu balina enkola atula balina engeri gye bayimiriramu bwe bati nga beegaziyiza n'ogamba ya rabbi oba kikino kye tuliko lufenna n'agenda mu kifo ky'abantu nga babiri noweefunza naye nga nejokoma okwefuza naye akulumbayo so tugamba nti tulina okubeera abeegendeeza okwewala okunakuwa banna okunakuwaza abantu nsonga nkulu eyo tuli fenna okunakuwaza bannaffe obusiraamu bwakitugaanira dda obusiraamu bwayagala nnyo okukuuma emirembe mu kuwangaala kwaffe kati weegendeeze nnyo kyonna ekiyinza okunakuwaza muno obanga toli mu swala ekiyinza okunakuwaza muganda ogezaako nnyo okukikola ki okukyewaza ensonga endala zukhrufatul masajid okuwundawunda emizikiti zimu ku nsobi ezikolebwa n'emizikiti gye tumanyi nti minene lifenna naye nga nsobi omanyi twalwala ekirwadde wano bwe kyetulaba ekikolebwa baganda baffe bali abawarabu tulowooza kyekiki bulaba masjidi ng'olaba otambula bwoti yagana kweraba bwoti ng'olaba weerabamu bwoti ng'otambula masjidi nayo ndeniyawo gye baateekako gold olabira ddala nti we busiraamu obuki obutuufu lifenna nabo babeera n'ensobi zaabwe ate ng'era ebimu abamanyi babyogerako lwakuba nti era munnaye nga bw'omanyi ate abamu babyogerako abamu basibibwa n'ebifaanana bwe bityo byobufuzi byayingira mu ddiini ng'egye biyingiramu bintu ebyo kitegeerekese naye nga sigamba tebalimu tebakikola ki tebakimanyi abamu bawandiikamu ne bawandiikako ne Qur'an ekigendero ekiri omuntu ebintu ebyo birabankanya abantu tukize tugaana ab'ebitiibwa birabankanya baki birabankanya abantu kati obusiraamu bwewaza nnyo ekintu kyonna ekiyinza okutwala ebirowoozo by'omuntu hatta n'oba osaalidde wako esswala eya sunna lufenna gye nja okwogerako kubanga yo kkiriza tolina buzibu okugisala luddawa ewaka bwebanga TV esobola okutaba gijjeeko kyonna olaba lumu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali asala Aisha nga alina kateni gye yagula kati ng'ekuba reflection bweti tuli fenna
kadumaka baba asala ngayo mwalimu leko usiwajizo kwanga watu walinga wali amazzi oba enjuba nebange gwambwe eti gundi ezo nezikomawo bweziti kati oba osala nga zigira bweziti tulifenna erombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyava mugamba nti amwiti anna kiramatak hadha tugirewo kateniyo tugirewo ekyo ekintu ekireeta embeera eyo tusobola kusiga ki nobeera nga ggwe olina ddawa nasinya nakubamu endabirwamu bye twakola nga tukyali bato mukyabijjukira ebyo nogira nga abantu batule n'ofuna wali omusaala n'ogibatunuzaamu bwoti fenna eyo twayitayo tuli fenna omutandika okunoonya ani bw'okweka bw'agira bw'ozzaayo olaba nti kikumalako emirembe oli mu kukyeyo kali bw'obanga oli mu swalaate ithan tugamba ekigendero kiri mu kutugaana okuwunda emizikiti kutwala birowoozo by'abantu nga bakola ki mulimu olaba n'oli ate mulimu abamagambaga nga olwedde si kati nga guno n'omusango oli nga ali mu kusala naye nga atunudde waggulu bw'ati ali mu kwetegereza wali ngeri gye bazimbyewo naye nga tewali kyamaanyi nnyo kiriwo aga yeetegereza bye bagamba nti bazimba ate agabyetegereza mu swala kitegeerekese naye omulimu gutambula alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim tulife awazino banaziyiwa ddi zino ali omwo ali bwanefere fannabo kakitegeeza bw'abanga bisobola okutwala ebirowoozo by'omuntu kati atwolo giri gye bazimba edda ne bakukola ki tulifenna ithan tugamba nti embeera yonna yonna eyinza okuleetera abantu obuzibu oba okubalabankanya tugezeeko okubeera nti tugyewala Sheikh agamba ensobi endala etera okukolebwa arrajulu yattakhidhu furushan au aswa fi lmasjidi yahfadhu biha makanahu thumma yati mutaakhira mulimu abagezigezi abantu abagezigezi asobola okujja nga manya agenda kera naddira omusaala n'aguteeka wayagala okusaalira n'ateekawo omusaala ogwe n'afuluma oba n'ateekawo omuggo gwe osangawo omusaala awo osobola okusaalirawo nga waliwo omusaala oguliwo ogutali guno Sheikh agamba nti wahadha yafalu kathiru min almuslimina wa khasatan fi alharamaini sharifain haramaini sharifa tugeza Makka nani ne Madina abantu babikola loko abantu babeera bangi kale bagenze muuzo bagenda kola ki naye n'ateekawo omusaala ogwe kati gwe bw'ogusanga oba olina kunoonya woolaga eyo nno nsobi ey'okwekwata ebifo ekulekoleko y'okwekwata ekifo kukeera so si kujja kugamba nti awo tewabagendawo kitegeerekese oli ekimugaaniza n'okudda n'atuula eri n'agulekawo buli ajja gwe vaawo naye ng'atudde eri tuli fenna so tugamba nti ekitukubirizibwa kukeera mu hadithi eri mu Muslimu ya Abi Hurayra mbaka ya Rasul sallam law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida wa as-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastaham singa abantu bali bamanyi obulungi obuli mu kwaziina n'obulungi obuli mu layini ekola ki esooka nebeera nga tebasobodde kufuna kakisaako naddako kwera ku layini esooka illa an yastahimu okujja nga balina kukuba kagoba kusula kalulu ani agendawo yagamba nti lastaham bali kikoze ekyo ekyokuba akaki alqura akalulu nti ani asookawo nti atutuukidde kumu ate wadde wajjudde katukole tutya tukakube tuli fenna bwe kiba kinu tukozesezza nti engege bwetunula waggulu nti egwe ogendawo kali akabono wekajja nebifaanana bwe bityo kitegeeza nti obulungi obulimu kukeera so sigano banga akutte ennamba nga bana abatakisi nti abakwata ennamba ayinza okukeera taliiwo n'afuna emmotoka n'agiteekawo ng'akwata ennamba bino si bwe biri eyo enkola sinki eyo enkola sintuufu ab'ebitiibwa tulina okubeera nga tugyewala albayu washiraau fi lmasjid okutunda n'okugulira mu muzikiti nabaganda ffe bano ab'eddaga sawa Allah abasaasire fenna okujjako abatono nga tugenda kutundira wali ebweru naye hata nekyo kyenyinyira Sheikh yakyogerako ekyokulangira bye batunda mu muzikiti tuli fenna so tugamba nti okutunda n'okugulira mu muzikiti zimu ku nsobi ezikola ki ezikolebwa kyagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Hurayra sahahahu al-Albani rahimahullah yagamba idha ra'aytum man yabi' aw yabta' fi al-masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak bumulabanga atunda bagulira mu muzikiti mumugambe nge mu mbeera ya dua kumusabira ti Allah tateeka amagoba mu business yo ofenna lwaki emizikiti tejazimbibwa lwa mbeera efaanana bwetyo idhan ekyokubimulimu nashidu dhalla fi lmasjid ensobi endala ekolebwa okulanga ekintu ekikubuzeeko mu muzikiti okulanga ekintu ekikubuzeeko muki mu muzikiti hadithi ya Abi Hurayra eri mu Muslimu
omubaka saa salama yagamba nti man samia rajulan oyo yenna awulira omuddu yenna yanshudu dallatan fi lmasjid ng'alina kyalanga ekyamubuzeeko falyaqul amugambe la raddaha llahu alaik, Allah takikuddiza singa kibulira ddala. Fa inna almasajida lam tubna lihadha, emizikiti gyazimbibwa lwekyo. Oyinza okugimusabya nakkolimira olukolimira otaddamu kusaaliraawo. Kitegeerekese? Si ekigendero kiri mu bintu ebyo kuuma kitiibwa kya muzikiti gwa n'okubeera gwa kavuyo. Ensobi endala attaamulu maa sibyani bikaswatin wa tarduhum min almasjid, okukolagana n'abaana mu mbeera ey'obukambwe. Kale kayinza okukalekaya olina akakuba oluyi naye ng'ali mu swala, ffe tetunnaza ate bayitayita wano obwana bwabwe n'akayisaamu oluyi, tuli ffenna. So tugamba nti eyo enkola si ntuufu. Abaana tulina okubeera nga tubakwata ddala nga bazze mu muzikiti bamanyiire, tuli ffenna omuzikiti bagumanyiire, naye lwakubeera tukubiriza n'ababaleeta nabo batuyambe bagane tunakola tekigenze wala. Bw'omufunira kyakuzanyisa mufunira ojja ofune w'omuteeka okikole ki, n'osanga olina n'alinyina abantu naddona ku mutwe gw'omuntu, tuli ffenna. Nakale osanga abaana balese essimu, ayinza ogikubamu omugere essimu y'omuntu ya mitwalo nga 6 n'agirinyamu nga sikrini ya mitwalo 2, ne badduka ne bagenda eri, tuli ffenna. Kati n'abaana tubayambeko, omwana omulage nti muzikiti abo abaana bategeera, mulimu emyaka egikola ki, egitegeera nga bw'omulaga tovaawo nga wekuba kweba kulone tumutwaliraawo, n'olina atuwa n'agenda eri okumanya nga abaana bo bategeera. Muba mutera okubeera nabo muno ne mumala mutola salaamu basirika, mujje mube nga musaala ne musaala boogera ne bakola bye bakoze naye ga salaamu alaikum warahmatullah, towulira totegeera gye kusiika gye kulaze. Kitegeeza bamanya nti kati wano kaweddemu, bayinza okuntuusaako obuzibu ng'anoonya waabwama bw'ati. Bwe muddamu okusaala ne muyimira nga muli bize ng'atandika. Tegeerekese? So abaana tulina obbakwata obulungi abanga siwo. Tegeerekese? Tulina kubeera bakambwe nnyo ku wano tuwonesa n'okkuba omwana oliwo n'agweyi n'atalantuka. Tuli ffenna tugamba nedda. Bw'ajja nga akuyita mu layini toteekawo mbeera. Juga nti bw'ajja yagala akuyita mu buyisi bw'ati. Kati gwe ogenda n'oweegaziya n'onyiga osanga oli ng'anyigiriza akaana ogamba ya Rabbi. So tugamba nti tubayambeko. Idhan eyo nsobi ekolebwa naddala ku baana nga bazze mu muzikiti okuteekawo embeera balemesa okudda mu mizikiti, naye nga tukubiza n'abazadde okulaba nti kyolaba nti bwazze n'omwana omuto okumusitula kubanga bano abaana bakaaba akole ekyo. Kitegeerekese? Okulaga nti enkola eyo si nnungi ey'abaana okubeera nga tujja nabo. Kyolaba Mubaka Muhammad sala yagamba nti nayingiranga mu swala nga ndeese nniya y'okubeera nti njiwanvuya. Tuli ffenna bwe nawuliranga eddoboozi ly'omwana ng'akaaba nenjikola ki, nenjikendeeza. Kyande ku mulembe gwa Nabbi baali musiguno gwokka n'ogwa Nabbi bajjanga nabo. Kitegeerekese? Ate abakyala bwe n'abagaana abakyegeeza oba oguya abakyala mu muzikiti, oba oguya abakyala mu muzikiti. Eyo nno nsobi yabyo ebitiibwa. Ekirala al-ijtima'u fil masajidi li adhikari al-masa bi sautin jama'i, okutula mu muzikiti mu kibinja ne tweta adhikari z'olweggulo wamu. Eyo enkola si ntuufu. Adhikari z'awamu ezo teziriko obujulizi buzinywezaawo yadde bannaffe tebaagala tubyogereko ebyo. Tuli ffenna muleke abantu basinze Allah nga bwe baagala okusinza, ate twali bayisirayiri ne bakola ebyo naye nga si kusinza. Kitegeerekese? Kubanga buli omu abe kubanga ali akola kyagala Nabbi teyaali tuyigiriza bintu ebyo. Yalegambye mwe musaale muleta adhikari niya tulaga tulina bikola tutya. Buli kimu tukiwa tukijja ku ye. Kitegeerekese? Kati mwesaba okutuulaawo imaani n'erinnya ne musimbula adhikari amusayina wa amusalimu lokolillah walhamdulillah neifaanana bwe bityo. Tugamba mu nkola mulina tuleetera obujulizi lwaki mukireetera wamu. Idhan ebeera nsobi bw'oba okikoze eki, bw'oba okirabye. Mulimu ne al-imsak anil kalami fil masjid, ogaana abantu okwogera nga bali mu muzikiti. Njya mutegeere bulungi wano, si kwogera nti bakutubanga egenda mu maaso baswalanga egenda mu maaso. Tuli ffenna walaga tokkirizibwa kwogera mu muzikiti. Balina hadithi gye beesembesa wano ate nga si ntuufu, gye bagamba nti Mbaka yagamba al-kalamu fil masjid yakulu al-hasanati kama taakulu an-nar al-hatab, okwogerera mu muzikiti mulayo musese namwe
okwogera mu muzikiti kuli ebirungi nga bwolaba omuliro guli enku. Sheikh agamba nti as-sahih anna al-kalam fi al-masjidi mubah, kukirizibwa okwogera tekirina buzibu, abula ekisinga okwewazibwa abantu kwe kusitula amaloboozi ate nga waliwo ekigenda mu maaso, kutuba egenda mu maaso, ate tusinziira amanyi abantu bafuna bubi ebintu. Sekaga kikirizibwa okwogera nojja tuli mu kutuba n'osimbula emboozi awo nga nkokusulaasula tugamba nedda kiteka kati tuyinza okuba mutudde mu masjidi eswala ewedde okunyumyako ne bannamu tekirina buzibu. Kasambeera nga eddunya temugiyitiriza ate mujja kunyumiza muno mupiira gwammwe ate nebifaanana bwe bityo. Sekajjuma ne muleeta ani yakubyani emboozi neekwata wano waggulu ajja mukuba gundi ajja kitwala, tugamba taawo nedda tuba tugenze bikola ki. So naye ng'okwogerako al aslu fiiha mubahun au yajuz fi lmasjid. Mulimu albasuqu watanakhum tujaha alqibla au fi lmasjid, okuwanda muzikiti, okuwanda ng'oli nowandula mu kibula oba nowanda mu muzikiti. Waliwo okuwanda otudde mu kibula then waliwo n'ekirala ekijja n'okuwanda ku saidi eyaddyo tekikkirizibwa. Tuli ffenna waliwo embeera eyinza okujja nga teyeewalika nga tekola ki nga teyeewalika. Katugamba omuntu akola atya, ketulabe wano. Yagamba sallallahu alaihi wasallam idha tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi wala an yaminihi waliyabsuq an yasarihi au tahta qadamihi al-yusra, muttafaqun alayhi. Omwe wafunanga embeera imma nga ayinza okuba dayina akantu akali mu kamwa n'akawulira n'ayagala okukawanda, tagizanga n'awanda mu kibula gy'atunudde yadde ku mukono gwe ogwa ddyo, wabula aba asobodde akikole ku kkono, tuli ffenna, oba wansi wa biki, wansi w'ebigere bye. Kitegerekese. Naye nga kigera mu kuwanda kuno okwamu tokkirizibwa kubeera ng'ekyo kikola. Era kafaratuha dafunuha, bw'okikola ky'oba olina okukola olina kujja okibikke. Singa naddala omuzikiti gwadde nga gwa ttaka, ne sisuubirayo omuntu mutegevu ayinza kujja mu masjidi erimu kapeti bweti n'awandawo. Kati ate kati mpozi ate kati ebyo okusaliramu enjala, oyinza okusaliramu olwawo inajja n'agenda n'atekawo ekyenyi bw'ati nga akutama n'awumuzaako. Ani ataddeko ekyenyi kayinja mu muzikiti? So tugamba nti kati ebyo bisobola okuyingira tekyayogerwako buterezo, seka leeta obujulizi obugaana enjala. Tuli ffenna tugana bujulizi, leeta obugaana okusalira enjala mu muzikiti. Tuli ffenna. So tugamba nti ekyagendererwamu ebintu ebiyinza okunakuwaza abantu, kati nekyenjala mu ekiri Sheikh nga bwakireese, tojja nairo kkaata nako okubeera nga weerongoseza mu ki mu muzikiti. Naam, rafu sawt fi lmasjid nakintu ekiyingira mu kiki tugambye okwogera baatukiza naye okusitula amaki amaloboozi. Okusitula amaloboozi tekikkirizibwa. Yalumu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya ilimu Abu Dawuda ya Abi Sa'id al-Khudri, yagamba nti i'takafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka lumu yatula itikaafu mu muzikiti, fasami'ahum yajharuna bil qira'a, n'abawulira basahaba abaalimu nga basitudde amaloboozi ate no baali basoma bo. Tuli ffenna. Fakashafa satir, najjawo katen, najjawo ekyaliwo. Tuli ffenna yalina waali najjawo ekyali kibisseewo. Waqala n'agamba ala inna kullakum munaji rabbahu, abange mwenna abali muno buli mwali mukoowola Allah we, buli mwali mukusabaani Allah we. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, temunyizagana, temunyiza bannammwe. Tuli ffenna. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'dhin fil qira'a, temusitulanga amaloboozi nga musitula. Oli owulira asoma guno yagala ositule nnyo omusinge. Tuli ffenna. N'oli n'awulira no ng'aleese n'oli naze kamulageko nange. Tugamba yakigana sallallahu alaihi wasallam. Kitegerekese. Idhan okusitula amaloboozi n'obanga osoma. Waliwo oli omusaba muzikiti guno n'agala agwetikke gonna gonna n'asimbula omuswafu. Tuli ffenna. Nogamba leero nga n'abali eyebula amaloboozi gafuna nogamba baali ku muzindaalo naye ng'ali ku nakyo. Idhan tugamba okunakuwaza bannaffe si kirungi. Oli azze ali mu kusaala, ali kwazikaalize, naawe oli kwazikaali otendeza Allah mu mbeera ya kusoma Qur'an, naye tugamba khaffif sawtaka, kendeeza ki? Kendeeza eddoboozi lyo. Uluwu lmimbar an 3 darajat,
okusitula mimbali okusuka ku madaala asatu yaffe ne inameka asatu naam Sheikh yagamba kimu ku nsobi ezikolebwa muzikiti osanga abantu nga bazimba mimbali gundi kano eno ye mimbali bagita batieno kibaita mimbali kano ka mihrab nosanga bagiziba ng'olinya wote olinganga alinya kalina ng'ogenda bwoti noba noyambuka noyano bange yetolamu ne bwoti tuli fenna n'olyokoterera nga kikino kyetuliko awo nosanga kuliko amadaala nga 5 nga gali okwo kale osanga abefuja ayagala alinyira eddala eno wasembera ddala gyayagala alinyira basobole omulengera abali eri Sheikh agambye enkola efaanana bwetu mimbali ya Nabbi yaitesuka madaala ameka 3 eyo nno ye sunna entuufu gyetulina okubeera tukola ki ebimu bitufunza ne muzikiti bitta ne line Sheikh abyogeddeko wano line namba efa lwakituuti kitegeerekese so ekikulu si kyakubeera nti tukola kintu kinene nnyo kiri awo ne mukiwunda ne mukiteekateekako obuntuntu nebifaanana bwe bitu mulimu iftitahu almasajid bil ihtifal wal ijtimaa okugula emizikiti nga mulina emikolo gyammwe bassebo ne bannyabo n'ogamba tulinayo meeting ne muteeka mu muzikiti okujja kolwa naakola ntya kitegeerekese kubanga ekigendera mu kimanyi ezimu nga zetula zivaamu ebitali birungi kuwanyisiganya bigambo tojja kwogera tojja tumanyira tojja tuwa mateeka bigambo ne biyitingana nga muli mu muzikiti tebitera kubeera mu ebyo kati tusinga okwewala omuzikiti gwebwe ekitiibwa gane kubeera mbeera efaanana bwetyo ne bali ne baleeta mbu baleese embaga ne bateeka muno ate zino ez'ennaku ze muzimanyi ne bateekawo ne kaswida n'atandika ne bakooloobya naye nga bali mu muzikiti fenna zimu ku nsobi ezikola ki ezikolebwa omuzikiti gulina okusigaza ekitiibwa kyagwo Sheikh yaleeta n'ensonga wano ey'okubeera nti kathratul masajid fil hayy al wahid yakyogerako emizikiti emingi okubeera mu kitundu ekimu fenna naye ng'ekyo hikima yalimu twoluusi kiviirako okubeera nti abantu okwawukana kw'abantu naam naye tuli mu mbeera nti oba oluusi waliwo tulaba nga gyetaagisa kale bwe mulowooza kyakulabirako wano abasaalira wano bwe beegatta aba ffenna abasaalira ne wali emmanga tulina wano emizikiti ginyanga emeka singa esatu wano egitwetoolodde bwoti bw'ogira bwoti bwonna muzikiti gwe tusobola okugyamu wano watugambye kusaala tetujjamu ogweri gunuguza okugusinga n'okugusinga gwanene wabunene ine naye bw'ogutuukamu munda wali ogutuse munda kadi mutono so bazimba era bw'ogulengera eri ku northern olabira ddala masiri esinga okuba ennene wano mu Lubaga tuli ffenna naye bw'ogiyingiramu bwoti ntono simanyi oba kyava ku ki era kale erina kuba yakkalina waliwo ebitagenda bulungi Allah abasaasira abawe empeera abagizimba bagizimba erina gundi oba erina kibula egundi eno mmeka wagyetegereza waba bali batadde olina kutunula eno ne bateekawo n'eno alakule omuzikiti ogwamalayo ebbanga nga baguzimba kitegeerekese ddene nnyo naye ng'olaba nti gwali gusobola okuba guliwe guli wagazi gwali gusobola okubeera omunene naye simanyi bagusobola okugyamu abantu abawera 200 sisuubira ebibiri tebijjamu so katugamba nti okuyitira kw'emizikiti tuli mu mbeera ng'oluusi emizikiti mingi tuli ffenna naye ekibanga tulina tusobola okusaalira awamu kyekisingako obulungi okubeera obuki waliwo emizikiti egimu girina n'enkola bo kati ku lunaku lwa Idi batera okugatta naye obuzibu butera okujjira wano mu okugabana kwaleeta obuzibu waliwo abakigezaako nti tugatte naye obuzibu bujjira mu kugabana ezivudde mu Idi katunaategera tutya nti ab'okukkuba be baleese ennyingi ku b'okunnuulu tunaakyawula tutya oba buli mwageraageranya okusinza kuzaadde akuŋŋaanya ku bantu be mu muzikiti kale obuzibu bujja kuba bukoze eki obuzibu bujja kubeera nga buzzi ab'ebitiibwa naye nga ekisingako okubeera nti kirungi kubeera nti tusaalira mu mbeera ekifo ekitugatta mpozi Sheikh ayogerere ku nsonga y'okukozesa ebintu by'omuzikiti tubikozesa ku mikolo emirala istikhdam ba'du ma fil masjid fil munasabat al amma okwatanga emisalo gy'omuzikiti ne mugijjamu ne mugitwala gye mugitutte Sheikh akikonyeeko nebyo nena biddayo mu mbeera nti okwewala okunakuwaza abantu n'okuwa omuzikiti ekiki ne mujambula mujayondaga ati yagenze ludda wa Haji Gundi ayinayo omukolo bagitutte eri wansi kitegerekese eswatu agitadde eri
musalire ku ttaka tugamba enkola eyo si nki wangi enkola eyo si ntuufu naam mulimu okuteesheka yogedde ku masaawa ge muteeka mu muzikiti ittikhadhu saati dha ajras naqusiya fi lmasjid okuteeka eswala ezirina ebide mu muzikiti nga wetuka okuvuga owuliranga ekide ekikola ki nga gundi ngaetuuse obange essaawa eweezo beemu oba bbiri oba ssatu ezimu zimanyina okuyimba sheekha abyogeddeko wano ate nga tubikola olwaleero neyazina n'okwaziina kati muyinza okuba muli mu swala nekatandika noyagala oyongerezeeko si bwe kiri kati tulina okwewala ebintu byonna ebiyinza okubeera nga birabankanya abaddu nga bakola ki abaddu nga basaala nja kusaba mukkirize olw'embeera y'obudde bwe twakkaanyaako saagala kubeera nga tubusussa wabula kyenja okubeera nga nsembyayo ighraaqu lmasajidi baada swala lighairi darura okuggala emizikiti ngaeswala ewedde tekitukubirizibwa illa lidarura okujja kolwa naakola ntya olw'embeera naye ngaomuzikiti gwalibadde nga muki muggule ng'omuntu wajidde asobola okukola ki lwakuba nti yatuddeyo inna allaha la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bianfusihim baganda baffe batufuukira ekizibu oli olowooza azze kusaala kumbe nga ayagala ssaawa yagiraba dda oba alaba kasaalo kano imaamu lwaki imaamu yasalira ku gwanjawulo naye kangu twaleke waka ndaba ekiriko oba kuliko nebba nayagala okufuna ku mikisa gya imaamu n'atwala ewuwe awo n'obubokisi baba babutwala tusobola tugamba nti embeera tusobola gitwala mu mbeera yawamu tuli ffenna olw'okuba nti abannaffe neeyisa yaffe yakyuka katukize ebimu tujja bikola lwannaakola ntya naye ng'omuzikiti gwalibadde muggula omuntu wajjidde ng'akola ki ng'asaala naye olw'enneeyisa zaffe zitali nki oli ajja n'asoma Qur'ani wano n'asimbula omuswafu naye ng'abala kabookisi wallahi omusajja ali muli asoma Qur'ani ali mu Qur'ani talina buzibu oyo talina buzibu ate ffe tebakamenya wali wansi ewaffe bakagira ddala ku kyuma kwe kabeera n'akateeka mu kakutiya ajja n'akakutiya n'akateeka kati yaliwo okumpi agenda obwongo okujjukira nti waliwo yamuyiseeko ng'alina ekintu nga yagenze dda alakanoza yakoonanga wasoma ku Qur'an wekaseeseetuka wasomayo ayawo zasomyeyo ng'omulala abazi oba abaana b'essomero bajja kati natuka ku stepu esembayo n'agira bugizi bw'ati n'agenda n'omulala twamusanga ye akabandudde bw'ati kamulemu okujja ye kati n'agaziya bugaziya afune wagiramu ssente era n'ajjamu n'ateeka muno mu nsawo naye Allah kolo yamugerera n'akwatibwa abaana baamulaba ng'afuluma n'ayagala okulinnya boda aba boda banyi banguwanyo baagala nnyo ebintu yalinnya boda daze zaamugoba ne zimukomyawo kitegeerekese ogenda okumwaza okumuggyamu engoye ng'alinamu emitwalo gyaffe nga 7 giri omwo naye ase wadde ajjayo mpolampola bw'ati bw'ateekamu ate yali musiraamu